Sigenda kwewologa kyevudde mbabagulizaako nga njagala mukkalire mu mmanga alitudde mu bulumba si mulala munnabusiro Saava Bbosa Musi manyi munnange engombe y'ekikaayi tekulaganyisa na munno. Mu buufu buno njagadde olwaleero twekennenye olugero lwaffe olugamba nti obulungi si ddya. Luggwayo nti obulungi si ddya singa ekkajjo ly'enjovu lyawangiza muzibu ayogerwako oyinza okuba tomutegedde. Mwana wattu baali bategeeza ennyumba eyitibwa muzibu azaalampanga edda baakisalangako ne bakiyita muzibu. Eno yatuumibwa Kabaka Walugembe Mukaabya Muteesa asooka Seyidi yagituuma erinnya eryo nti azaala kabaka tabeera muntu wa bulijjo ge makulu kubanga muzibu azaalampanga. Kakati Muteesa oyo ow'olubereberye mwana wa Kabaka Ssuuna, yali mutabani wa Kabaka Ssuuna owookubiri era ensonga lwaki ye yadda ku Nnamulondo oluvannyuma lwa kitaawe okuseerera n'okugita. Kakati ennyumba ye yagituma muzibu azaalampanga. Ennyumba eyo ey'ekitiibwa ennyo y'ebyafaayo eri mu masiro g'e Kasubi newankubadde nga abalyolyomi abaseddekezi ba Buganda baagikola ki? Baagiteekera omuliro ennaku z'omwezi 16 Ogwokusatu mu mwaka gwa 2010. Abalyolyomi abataagaliza Buganda birungi baagyokya ennyumba eyo muzibu azaalampanga. Naye newankubadde ekkajjo ly'enjovu lino lirabika bulungi, lirina empagi erabika obulungi, naye terisobola kuwangiza muzibu kubanga lirina obunafu bwalyo. Teribeera ggumu, libeera si lya buwangaazi. Ekkajjo ly'enjovu teribeera ggumu, linafu, si liwangaazi, kwegamba si muti ogwesigika nti mugumu omubiri gwalyo. Kale n'olwekyo newankubadde lirabika bulungi tebaalizimbisaako ku muzibu azaalampanga. Empagi gye baateeka mu masiro ago eyitibwa Sserugattika, era Kabaka Muteesa bw'atyo bwe yasalawo kubanga yakulira Kasubi, baagijja Kasubi ne kafuuka kalombolombo, era ne bwe baali baddaabiriza baalina okuddayo e Kasubi banone oba bagoberere empagi Sserugattika bagiggyeyo eri e Kasubi mu Kyaggwe gye yakulira. Kale kalombolombo olaba ndowooza bwe nkunyonyodde ekkajjo ly'enjovu otegedde enkula yaalyo lirabika bulungi, ligolokofu bulungi, naye terisobola kuwangiza kyoba likolenga empagi eya wakati mu kuwangiza akasolya ak'ennyumba muzibu oba muzibu azaalampanga. Kituwa ekyokuyiga kyekiriwa? Ebintu tetunuulira bulungi bwokka naye waliwo n'ebirala, engeri endala ze twegomba ku bintu oba ze tutunuulira. Muzungu kyayita qualities. There are other qualities. Kitegeeza nti waliwo engeri endala n'ebintu bye tutera okutunuulira ku kintu. Kabeere musajja nga oli wa kumufumbirwa oba omukazi nga oli wa kumuwasa, era waliwo by'olina okutunuulira ennyo. Y'ensonga lwaki kyebava bagamba nti obulungi si ddya singa ekkajjo ly'enjovu lyawangiza muzibu. Abakazi abalungi bangi gye bali mu nsi naye nga balemereddwa okubeera mu malya n'okugawangaaliramu, so nga ate bw'olaba nga bakutuza endiga mwana wattu bali mu kutta malya era babbaabwe babaagala. Kale ekyo kikuwa ekyokulabirako ky'obulungi si ddya singa ekkajjo ly'enjovu lyawangiza muzibu. Tetutunuulira bulungi bwokka bwa kintu, naye waliwo ebintu ebirala bye tulina okwekenneenya. Omukazi ow'empisa abeera mu ddya, atazirina nga mulungi n'adiba oba n'alemererwa okubeera n'eddya. Kakati ekyo kyakuyiga kinene. Kankomeko awo kasita mukitegedde lyeryo lwe lugero lwaffe olwaleero. Nsigale nze Munnabusiro Saava Bbosa Musi, mbagaliza ekiseera ekirungi ate.